Yes, alright. Nkulamusizaako nnyo mukwano gwange najja sinza obbanga otuwuliriza we bali kwekuumira ku mayungo gano aga UG Update TV era nga okola kyamaanyi nnyo nkulisizaayo nnyo obwenkya mukulike obwakedde. Amawulire agava Mityana omubaka eyabadde azze mu kifo kya Nuupu ng'ajjidde ku kaadi. Tetunnamanya oba ajjidde ku kaadi ya Nuupu naye bye tulaba nti ayagala kujjira mu kibiina ekya National Unity Platform. Woman MP Nabbosa Mukasa Prose amawulire agavayo galaga nti nno aweereddwa ekibaluwa ekyapala kibakuntumye ku poliisi y'e Mityana. Ensonga tugenda kuba nga tugibabuulira naye nga oli ku UG Update TV kosinziro wako otuwuliriza gwena yenna abali mitala w'amayanja abali e Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali mu Germany nammwe abali mu South Africa embalamusizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku UG Update TV. Amawulire agavayo galaga nti ono omukyala yalabibwako mu kalulu akaaliwo ak'Ekawempe North mu by-elections muvuyo ogwaliwo yakubibwa n'ayisibwa bubi nnyo. Oluvannyuma lw'okukubibwa era bangi baali bamanyi nti nno afudde n'okufa naye n'oluvannyuma Mungu yamubikkako akasubi n'asobola okuba nga assuuka era ng'ayita mu bizibu ebyali bimuteganya. Era n'oluvannyuma yavaayo n'alangirira n'agamba nti nno tagenda kusirisa, tagenda kussa mukono, agenda mu maaso yeesimbewo mu kifo kya Mityana Woman MP. Jjukira nti nno kino kitwalibwa omukyala Joyce Baagala era nga naye yali ajjidde ku kaadi ya National Unity Platform. Kati oluvannyuma lw'okufunamu ebirumira n'ekibiina omukyala ono Prose Nabbosa agamba nti ye agenda amwesimbeko asobole okuba nga azza bannamityana essuubi okusinziira ku mivuyo n'obuli bw'enguzi obugenze mu maaso n'okukolebwa ku mukyala ono. Kaakati bwe yali amaze okuva mu ddwaliro omukyala ono Nabbosa yatindiga eggendo langenako Emityana eri mu balonzi. Oluvannyuma naye we yagenda mulema era yalabibwako ng'atambulira ku miggo. Wabula bamubuuza kyabadde n'abagamba nti nno omwami oyo Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni yantuusizza ku kino era yabadde ayagala okuntemula. Era n'akubya n'ebipande mbibalazaawo kujja kuba mu biraba. Munnange nno yakubisa ebipande nga biriko abaana abaatunsizibwa mu biseera bya by-elections ezaali e Kawempe abaakubibwa, abaamenyebwa, abamu ne bayisibwa bubi nnyo omwo mwe mwali ne bannamawulire. Kakati nno ebipande buli yamubuuzanga kiki wabadde ng'abasongera ku bipande nti bino bye byaliwo era mwami Yoweri Kaguta Museveni ye yabintuusaako. Kakati nno oluvannyuma lw'ebyo bye yakola bagamba mbu ebifaananyi bino yabiragiranga waabiringawo n'abaana b'essomero era nga yo gavumenti egamba kino ekikolwa kye yakola kisiiga ekifaananyi ekibi eri gavumenti. Ate weewaawo tewajja kubeerawo kwewakana, bino byonna gavumenti yabimutuusaako era n'abantu bye yateeka ku kipande gavumenti yabatuusaako. Gavumenti yagenda maaso n'okudeployinga enforcements oba military forces ez'enjawulo ku by-elections. Omulimu ogwandibadde gukolebwa Electoral Commission ne gukolebwa bitongole ebikuumaddembe, omwali abamilitale, omwali abajjaati, omwali abaseemwayi, buli kitongole kisi ky'omanyi ekikwasaganya ku forces mu Uganda kyadeployingibwa mu Kawempe constituency mu kalulu akaaliwo aka Kawempe North. Era bangi baakubibwa ne kakati bakyafeenya n'ebisago. Gavumenti evangayo bakompasetinga newankubadde yavuddeyo ne yeetonda ku ebyo byagenda mu maaso ekiraga nti nno bino byonna byali intended. Twebuuza ekitongole ekya Electoral Commission engeri gye kyesuulirira omulimu gwakyo ate ebitongole ebikuumaddembe ne bivunaanyizibwa mu kulonda. Ekyo wali okirabyeko era ebifaananyi ne vidiyo zasaturatinga ku social media nga ziraga nga ab'ebitongole ebikuumaddembe bwe bagenda mu maaso n'okubuzaawo box ezaali zikwasaganya ebyokulonda mu buli polling station ebyali waaliwo obuvuyo naye ng'obuvuyo buleetebwa ebitongole ebikuumaddembe. Kakati Nabbosa aweereddwa ekibaluwa kibakuntumye era poliisi ey'e Mityana
emuyise abitebye. Jjukira nti nno ne guli kati tannawuna mukyala wattu akyalinamu obukosefu naye katusabe Mukama Katonda amusuuse era asobole okuba ng'awangula ebigenda mu maaso. Jjukira nti nno omukyala atwala ekitundu kino Woman MP Joyce Baagala bannamityana baamuggyamu dda essuubi olw'emivuyo gy'agenze mu maaso n'okukola omuli n'obuli bw'enguzi. Dajja kyogera lunwe nti ye wagenda mu maaso n'okukwata ssente zonna ezinaava mu gavumenti oba kaadi oba ekibiina kimumma kaadi kigimumma kigimumme, era azze ayogera lwanye saako n'okukwatagana n'abamu ku basajja gavumenti gundi ekibiina kya National Unity Platform kimanyi obulungi nti bano bagenda mu maaso n'okulaakulanya n'okupromootinga enguzi mu ggwanga. Kati so bo n'ekibiina kye waliwo obutakwatagana bulungi era kijja kubeera kizibu nnyo Joyce Baagala okukomerawo mu kaadi ya National Unity Platform. Obadde oli ku Yugi Update TV nga kw'osinzira oba ng'otuwuliriza. Mbaagala nnyo, mweraba.